oneyo munafu omusajja oluyiye okwata jayo bwenyi balina amayinja jayo bwenyi balina amayinja era buli mukazi yajja nakaana kati gwe tozze na mwana bizinesi oyagala yayo tozze na mwana bizinesi omusajja agambye abo kozalaabo abakugira bati olinaako wuwo abo bakugira bati kozalaabo okotalinaako wadde ekyefaananyiriza n'abaana tekuli Bannange guno omusango tugenda kugusaliraani baloya bange muveeyo tusale omusango. Abakyala bano babiri boolaba oyo ali mu dduuka munda ye nannyini baana bano ababiri era ng'omusajja oyo ye yabamuzaalamu. Kati ate ono ali ebweru gw'olaba alwana ayingire munda mu dduuka oyo omukyala yabeera n'omusajja akadde kano naye tamuyinaamu mwana. Ono omukyala ayina abaana we basooka okubeera n'omusajja ono ndowooza ne bafunamu obutakkaanya ng'ebintu obimanyi ne baawukana omusajja n'awasa omukyala ow'okubiri ne bakolaakolamu kasente era owulira ng'omukyala ono agamba mumpe kapito wange nze mumpeemu kapito wange ebisigadde mbite ono ali ebweru. Baakola n'omwami ono ne batandika okuba nga bakola edduuka eryo oba ne mu bizinensi obulalalala akasente ne kaweramu ne bateesa baleete omukozi bamuteeke mu dduuka nga bw'onooteesa n'omwami wo n'omugamba nti naye omanyi emirimu kati mingi tuleeteyoko omukozi oba bu bizinensi bungi bizinensi emu tufuneeko ku bakozi batuyambeko. Omusajja ono yagenze n'asituka n'aleeta omukyala we ow'abaana ababiri gwe yatadde mu dduuka abe ng'akola. Kati ono bwe yakizudde nti oli ali mu dduuka ye maama w'abaana bano n'asalawo asituka alumba ono gwe balese mu dduuka amufulumye. Omusango guno tugenda kugusaliraani kubanga omukyalo ono eyazze okulwana kapito wuwe era agamba kapito wuwe eyakola edduuka eryo. Kati ate n'omukyalo ono ayina abaana gwe baleese okukola mu dduuka. Kale omwami gwe yaleese ng'omukozi naye ate nga mukyala we nga ye talina musanga ate era we yasitukidde okumuleeta mu dduuka kitegeeza nti akyamwagala oba oliawo newankubadde omusajja ono abadde yawasa babadde nga bakisinkana n'omukyala maama w'abaana kuba tasobola kumala gasituka kumuleeta nga babadde tebalina nkolagana. Kati omukyala nannyini baana talina musango nga nze kyokka n'ono abanja ssente ze naye talina musango. Bannange ne woobeera ggwe nga mukoze n'omwami newankubadde wasanga yawasaako omukyala naye n'omusanga nga talinaawo kasente kali awo ne mupambana babiri ne mubaako we mutuuse ate omwami mu bizinesi ze mukoze n'aleeta oli omukyala gwe yayinamu abaana oba gwayinamu abaana oba gwe baali bayawukana gwe gw'omanyi nti bayawukana n'amuteeka mu dduuka. Ne woobeera gwe oriyakitinga ojjula obusungu
kuba omusajja ono singa ssente zibadde zize nga ye ng'omukyala ono talinaako sheya, omusajja wa ddembe okuleeta omukyala we oba omuntu yenna gw'ayagadde n'amuteeka mu bizinesi. Naye bizinesi eno eriko ssente z'omukyala ono. Ngera bw'omuwulidde alumiriza nti kale nze mumpeemu kapito wange. Kitegeeza kapito wa mukyala ono eyakola bizinesi w'ono omukyala atalina baana. Kifa bannange abasajja si bangu newankubadde nti n'abakyala tetuli bangu. So nze omusango ogwange bannange ngenda kugusalira omusajja bw'aba nga yabadde akimanyi nti bizinesi eno eriko ssente z'omukazi. Lwaki ate aleeta oli mukazi w'omukulu n'amuteeka mu bizinesi? Bambi bituuse ne bimuggwako, ebigambo ne bimuggwako, n'atunula butunuzi ng'abantu bonna tewali ali ku sayidi ye. Tewali abadde ku sayidi ye, ng'era bo bawolereza n'omukyala ayina abaana. Bamugamba gwe toyina kyolagawo, oli w'abaana ayina abaana, gwe olina ki? Waliwo vidiyo endala nga bamugamba gwe obadde onyulwanga kugenda mu mabaala, genda mu zikiraabu, tozaala toyina mwana. Bannange abakyala mugire muzaalire abasajja. Abakyala mugire muzaalire abasajja kubanga ntunuulidde mwana muwala nga bimukalidde ku mumwa ng'abantu bonna tewali n'omu ali ku sayidi ye, nga bonna bawolereza mukyala ayina abaana. Mukazi wattu bimuweddeko, omanye okuswala okubeeraawo. Ssente zizo wateekamu ssente zo, naye ate nga bakulaga tewali agenda kuwolereza kubanga tolina kiraga nti omusajja wo. Kitegeeza kati omuntu alina abaana, omuntu alina abaana obeera w'amaanyi ng'omusajja omuyinamu abaana. Bye bamikwano naye gwe omusango ogusalira ani? Kubanga mu butuufu bikusobera. Omukyala bano abakyala newankubadde beeru ono alumbye munne bakubagane, naye gwe baleese mu dduuka talina musango, ate n'ono alumbye talina musango kubanga agamba kapito we. Kyokka ne gwe baleese talina musango, agamba omusajja wange muyinamu n'abaana era ye yandeese mu bizinesi. Kati omusango nze nguzza ku musajja. Omusajja akomererwe. Omusajja akomererwe, nze ngumusingisizza. Mubadde balabi balungi okuva gye twatandikidde ate okutuuka wano ku nkomerero ya vidiyo yaffe. Nsaba gwe wena mukwano bambi w'obanga tonnaba kubanga osubscribinga nkondera akawo kagambo subscribe, ate era olikinga n'okomentinga nawe oba okoze kyattendo nnyo. Tusinkana mu videos eziddako. Mukama bankumire nnyo atakumira mpeera. Naye ate nga bamikwano temwerabira nti Yesu Kristo abaagala nnyo. Yesu Kristo abaagala, mumukkirize abeere omulokozi w'obulamu bwammwe. Ate nga n'ekirala teweerabira nti bwe tulokoka tetulokoka kufuna bintu, wabula tulokoka okugenda mu ggulu mu kifo eky'okwesiima. Mukama abanjagalire nnyo, tujja kubanga tusinkana mu videos eziddako. Bye bye.